Poliisi enoonya omutemu, ffe tumuyita mutemu kubanga tumanyi yatta Desire Mirembe. Naye ajja kudduka ne tajja kwekweka, that's why I can assure you. Ate nga bamumanyi ebintu ebinvolvinga okunoonya omu n'okwata omuntu biba byakasoomo. Poliisi nga bwe yakola nga bwe yamukwata first time neekola okunoonyereza kwembiriivi nga baakola omulimu mulungi n'okumukwata ejja mukwata. Kubanga ekisolo ekyo bwe kibeera ebweru kijja kulya omuntu omulala. So kirungi nnyo tukiteeke we kibirongenga. Kubanga all over the world batulaga nti serial killers tatta muntu omu. Either aba yattadde abalala oba bajja kutta abantu abalala. So kiri important tukiteeke we kibirongenga. Ate ekibi nti musawo singa badde muntu wa bulijjo kyali badde kyeyalawo. Omusawo kubanga mutemu weapon z'okutta abeera nazo wabayagalira. Kyekyo. Kkooti Mukono wano omusango gw'omwana wange Mirembe Desire yattibwa nga tubadde tuzze okumanya baseesa abatali balamuzi abantu ab'obuvunaanyizibwa ababeera mu kkooti nga bagoberera ensonga zino. Olunaku lwaleero babadde bazze okuwa ensala yaabwe era bakakasizza kkooti nti Mathew Kirabo yagenderera era ye yatta omwana wange Mirembe Desire. Era kati omulamuzi bamaze okufuna aseesaaza opinion omusango n'agwongerayo ng'ennaku z'omwezi 30 mu May, then ye lwagenda okuwa ensala ye. Naye ng'ekyo kizzaamu amaanyi nti bye tubadde tugoberera ne bye tubadde tulaba n'ababadde mu kkooti ku sayidi zombi bawadde okusalawo kwabwe era tusuubira nti n'omulamuzi ajja kusala ensala etuzaamu essuubi. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okukwata omutemu kikyatuluma nnyo olw'ensonga nti sisitimu eya judiciary eri weak oba yalirakisinga. Obujulizi bw'abantu 12 bwali bumala okukwata omutemu ne bamuteeka mu kkooti n'awoza ng'ava mu kkomera. Naye lakisite eyo gye baateekawo n'abeera ng'ava waka okujja mu kkooti yalaba obujulizi bumulumika n'adduka. Ne poliisi tetulabawo effort yonna gy'ekoze okulaba nti omutemu ono akwatibwa. Twabaddeko ne ku Interpol nga bagamba fingerprint z'omutemu zaababula. Kati kitegeeza nabo tebalina kye bakoze ky'amaanyi okulaba nti nno omutemu ono akwatibwa. Naye katumale okufuna conviction then tulabe nti tutandika okunoonya omusibe nga tumunoonya mutwala luzira so si kunoonya suspect. Kijja kutuwa amaanyi ne communication ze tunaaba tukoze zijja kuba nga zizitowa nga tunoonya convict kifo kye tunoonya suspect. Tusooke tufune judgment ng'ennaku z'omwezi 3 then tulabe nga betunoonya omutemu ono asobole okufuna ekibonerezo ekinaaba kimuweereddwa.